katugende ko mu ndobeso tulabe munaffe ono agamba ki. Okay. Hello? Hello. Jebale ko sebo. Kale sebo nawe jebale ko. Nzeba mpita mukunja wa BTFM program sisimuka wano mu ndobeso. Obuzibu bwe ninamu enjagalo nyambe. Nina muganda wange. Twawula taata nenga mama yo. Mwawula taata ne mama yo mune raba muganda wo. Mwana muwala naye afuukidde obuzibu. Ekidde ekizibu kyennyini. Kiki? Omwana mwekubaku mwejjako mugamba oli muganda wange naye yayagala ate tweyagala yange yantabudde nekinsukkako neŋŋamba kati ki kyakola nawe ekiraga nti yayagala mweyagale. So mu mbeera eyo kati abeera wuwe nange mbeera wange naye ng'eraba oluganda mukyaliraŋŋana n'ogendayo ewuwe oba najjeewo kati bwajja ewange nomwalira mu ddiiro nosula mu kisenge ogenda okulaba akaseera ng'avuddeyo ate evumbise mu buliri bwali bwereere kale ng'ateekawo embeera eraga nti omwagale bannange. So kati nendaba nga kinsuseeko nendaba nga tekijja kukola. Kakati gwe kikyoyagala? Anti kati nze kyenjagala byantabudde dda kati neebuuza ngambe maama nti bimugambe nekintabula kati kyenakoze nange njagala omuwala ndeke wakiri maama yeekale sijja bimugamba naye kabiwulire ku rediyo kuno. Njagala maama yakiwulire ku rediyo. Kakati omanyi kye tuba tugenda okukola gwani? Nze bampita Isima. Kye tugenda okukola gwe ngenda kuba essimu oyogere naye nze tuwulire naye nze okutandika okumulobesa bino byammwe bya famire. Kati gwe togenda mulobesa ogenda kuba ssimu njogere naye. Kati gwe nze njagala oyogere naye mubuuzeeko oli otya gyebale tuwulire maama bulire bwayogera nange okwenja okufuna kwe kyemugamba. Kale beerako ku ssimu tovaako. Essimu ogiwulira? Sebo? Wani sebo. Essimu ogiwulira? Sebo. Hello. Hello. Wange sebo. Wasizote. No. Zaisima. Bana yemkwana sitati olwote. Sidi sweetheart wo. Siti lwaki nawe. Sidi sweetheart wo. Naye ebintu byokola nze sibyagala. Siti lwaki Isima? Sibyagalira ddala. Nawe lwaki neesibaako obubi bwotyo? Okweyisa obubi kikyotegeeza. Gwe kyosibawo tekitegeera bebi. Totamu kompyuta bebi otokimanyi nti gano agugaba mawano. Nedda. Kati kinoonyerezeeko ojja obuuza omuntu omukulu nti amawano kyeki. Nedda Isima, nedda. Siri muganda wo. Kale bw'oba toli muganda wo genda obuuze maama wo nti Isima mba muyita nti ojja kutegeera. Isima ekikwegezeewo byonna olw'okuba olina obwo obuwala Isima ngenda kukwagala. Ate olanjagala sikwagala. Kiri wano. Bw'osaaja kyosoma tukitegeera. Tukitegeera gwesayo ku buyisa ondabeko. Ye oli ludda wa mukwano. Ombuuza gye ndi. Etuuli nze olaba ne maama akimanyi.
Kabula atogamba mama ati akimanyi kumufuula museru. Mama alimanyi. So ngata ulira atya. Tasobola na biwulira naye nga mama akimanyi. Toyirudda wabi. Nina byengenda okukola nze ndeka. Oli wakanzije. Naye tuli ku ki? Siba bulungi n'obuseru bwo. Ate nvuma nedda nno. Isima jangu owulire ky'osuubwa gwe mwana gwe nkikuterekedde emyaka. Jangu nze nkulize. Naye tuli ku ki? Anje? Tuli ku kyoba. Ate ku ki toba tobimanyi. Jangu nze nakugambya wuma wano. Negwe totegeera. Nyumiza ebyo nti by'amaanyi tagala kumanya. Kale bwe toyagala kumanya. Kati sijja naye ojja kumanya. Ojja kunjagala Isimu ojja kunjagala. Gwe kalaka. Kale sisobola wakiri ngenda kumbwa. Nja kukola ekikyamuwera bidde. Sisobola ngenda kumbwa wakiri eyakazaala. Bwote bwogambye. Ye. Bwote bwogambye. Sisobola ngenda kumbwa. Ky'oliko kitegeera ggwe. Wabula gwe muwala gwe olina musiru kubanga nsiraba omuntu atategeeranga ggwe. Gwe nomanyira mpola ojja kuntegeera. Totegeera gwe weeraba. Ojja kuntegeera gwe kalakaase. Tumbaavu. Bannange. Olavu enkake. Tuli ludda wa. Mulavu enkake y'ekisiro ya Buluganda. Nakatwanga mugatta maama mwawula bataata temuba ba Luganda. Muba ba Luganda. Kakati omuwala ye bayita Nabbeere oba anti kakati omulenzi abyonka Bbeere Nabbeere abuza Peme chita buli kyemuziki ku 96.3 ne 91.0 Masaka mugamba mutya endobe sodoza mujuulidde mwana muwala agamba ojja kunjagala Isima oba otya mukama y'anaamanya nga luterekedde mwaka mulamba yalinda Isima abizize sino mwaka mulamba wabula okuva lwe yaluzaalibwa amuterekedde naye obuseegu maama Katonda atusaba awo mu luzungu kye bayita incest Nakachwa Amoti mwebale okutuweereza wuliriza nnyo endobeso nsooka okwebaza oyo omwami kyakoze kirungi nnyo naye kyaba akolera ddala era asisinkane maama waabwe ayita n'oyo omuwala maama waabwe ajja kusobola okunyonyola omuwala ekituufu akimanye nze Timothy wano mu Kabaawo Romiz Wine ntumirako bakyali bange bonna mukyala wange babebi bange nti mbaagala nnyo mwebale kuweereza webale nnyo omukwano Bire FM kinta buli ky'omuziki naffe kitususseeko nga namwe ebiba tabudde kubanga Bire FM kinta buli ky'omuziki katulabe munnaffe ono ye agamba atya nemukunja ddala omukazi anamanya muganda wa atya naye mukama asaana kumubonereza ayogedde bubi nnyo omukazi alimba nnyo nze Butayi Hamidu Butende ku 2 abo ku 2 batulabire ku 2 wano ku ntebe wano ewaffe mwasize mutya basimsi mkunja Nakachwa Amoti ombalanguzi bannange naye maako okozeemu bubi mbadde njagala ni maama awulire oyo sisita wabula waliwo ekizibu sisita mawano gennyini nsigadde nze Mama Michelle naffe kyatususseeko dde omwana agamba olina okundaga amasuuti gange gy'ogawanika Saalongo mukunja ne mami Nakachwa Mulongo Nakaseta kansala tubbi bannaye bino osobola n'okussa ku kikkoowe wulira omusoto omukalabakalaba ogwo bannange era omulenzi yeesambire ddala wala musota gwe nnyini ogwo mbuteri mawemukira nombu nkwagala nnyo mbikuterekedde abitereke balina okubiterekera bebisaanira naye mwannyoko bannaye olaba Saalongo mukunja omuntu edda nga ne bw'oba okuza naye obukuzi yadde nga tolina bw'omuyita abamwannyoko era abakuzira mu mbeera ezo n'owulira omusoto ogwo naye bannange era ddala oba wajje tugenda sigadde nnyo Mulongo kansa tubbi Nakaseta omuluka Mama Chris ne Jamira ne Kapiteeni Nsimbi n'abe Nakaseta bonna ng'omuluka ne Chairman Kyetume ne Mwami Kisitu wa Nakaseta Edde Master muwebale tuweereza webale nnyo mukwano kugambye
omwana atukubye eggulire ku makya kuno nga bwamuterekedde ssebe nga kikyatereka omwana atukubye enchukwe nange kiki kino kyetuliko mukunja nakacwamoti mwebale kuweereza ne banegano mawuumukirano gennyini bane muwala museegu kubanga yava mwannyoko ddala omwana wa maama wo ye muganda wo ddala ye mwannyoko ddala bannaye agambe maama we kyekihapeninga naye kirungi kasitensi yonna ewulidde bannaye ekiwala kiseegu nnyo bannaye si tuli kuki kyebaa ne covid mungi kati ennaku zino mukama munyiivu ebikolwa byaffe byetukola nze samali nsambi covid ayingiddewo mu buseera kati covid bw'aba ayingiddewo ne mu ndobeso muno tuli mu buzibu mukunja amoti ne mami nakacamwe bale kutuweereza ono sangolo nadye mtondo kalisti era naye ensi egudde eddalu kozi bagamba abasajja be batono nsi abakazi bangi naye ate nawe baba batono genda wakiri kuoli omusajja ng'alina mukazi we n'oyo muganda we bannange bw'ojja kukula jangu olabe kyenkuterekedde kyekyo kyamuterekedde ebiwuka ebyereere kirigwajja emitondo kwali n'ojja pule lusaka Ogambi omwana atukubye eggulire ku makya kuno jangu nkulage byenkuterekedde asunta abasinse mukunja nakacwa amoti bannange tulagawa ensi yabaaki kati oba maama awulidde bannange ayinza okuba bakipanga ne maama kubanga agambye maama wakimanyi kale mwebale tuweereza ono Fauste Golo ntumiddeko Ashirafu alinga agamba nti jangu olabe nkuterekedde enkoko ensiike byosinga okwagala Hello mukunja amoti nakacwa mwafuza mutya manyabo ne basebo baramufuza nnyo zo jime waneebwegerere naye mukunja uyu mwana omwati kyaliko tamanyi nti oli abeera muganda we amanyi abasajja bangi bali oyo abeera muganda we amuleke abasajja bangi bali naye alimba omukunja oyo muvubuka agereko ne maama we babiteeseeko tolaba ngo oyo mwana omuwala yebizimu abasajja bangi gye bali ave ku muganda we nze nsigadde jimi wane bweyogerere bwentu bwenteeseza ebeere bulungi mukunja Sebo. Obale kuweereza. Kale sebo. Nze kale yalina okutola okufamu. Naye oyo muwala. Ayinza okuba akimanyi ng'ensi mwannyina. Ate nga bagatta maama bawula bataata. Osanga maama yamugamba nti muba bana ebintu ebyo ate bizibu naye. Bikutabuseeko naawe. Aleme kukyalika aleme kuddira aguma wano menyini ago. Wano. nze mutyama akaana kacwa amoti mwebale kuweereza naye bannange ensi etutwalawo oba oyo muwala nga oyo mulezi gwayita nti maama we yamuzaala nga si yamuzaala olaba atuuse okugamba nti ne maama we akimanyi era ayinza okuba akimanyi ng'asirise busirisi ng'omuwala omulenzi omuwala maama we ayagala omulenzi awasa omuwala BFM ekinta buli ky'omuziki yesebo ono Engineer James Shoga Chitawane njatula muvuka gwe bulyake yesebo dansala 226 bannaye kyetumanyi Uganda gyeraga sinzo okuleeta obuzibu emitimbagano gya WhatsApp naye omwayo musiru nnyo talina magezi era agwana kuba kyenena mu nsi muno nsigadde Engineer James Shoga Chitawane njagala bwange webale Chokunja wangi kale kupereza kale sebo ze waswa boda boda gakola naye mwana muwala we musiru nyomba bubwa ne kunja wangi sebo wale kuwereza kale sebo yasamwa Masaka ya omulezi bambe ekiwala kiso nange kyagala omusigo obulwadde kyakasikira mbanna kirina nkumunyi kale Mukunja wangi bane nakatwagamba atya namoti tuli bulungi tuli steady ono sensalo ematim kanyantisandi yeno mityana kugomba na mungozira ya naye kakati bannayo omuwala oyo nga musegu nkugambi simata geno mpozi waba amoti akkiriza gende amuyambeko atalina manyi omukama gwawe enku Mukunja wangi annaye muganda wange esinga egudde eddalu eri mu ddalu lyennyini tutaaga kutwala butabika nateete
Eba nange ensi baba nanze tumaina kumanya yapi kukujo. Yo. Yesebo. Tuweze mkwano. Kale. Ai ndi agamba mkwano gwange oyo. Mulungi. Ono mutu. Yesebo. Bukana bugenda konondeka kana afanyi kwekipyo ku musajja. Dudda ono gama tinje njagala na kwepya ebyo lugala tibikyali wo. Kugambi. Bana bogala kononeka. Bannange